Omupeereza omulungi nkwaniriza mu katabo kaffe Zinunula Omunaku. Katono nnyo kujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita. Munnange nga mponedde watono okufuuka emmere ya ggoonya. Era akabanga ke twamala nga butwefuka mu nnyanja omwo, twagenda okuvaawo munnange nga ggoonya ndekedde ogupaapi gw'enkovu ku mukono, era nayo yagenda esanjagiddwako omukira. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula olubaya lwa ggoonya. Okumasamasa kw'ekikangaba ky'okuwonera ggoonya awatono kwali kugenda kuggweerera nga kuziimira mu mmeeme yange olw'ebirowoozo ebyajja enfaafa. Ne tugenda n'emikolo ku nnyanja okwegulirayo ekyokuliira. Tuba tuli awo tulamuza ebyennyanja ng'abaana b'omwami bano. Mu bo nga mulimu gwe twali tumanyi. Tebaalwa nga batutegeeza nga bwe baali bagenda ku kikono ekimu ekyennyanja awali wali emmamba ezifa zokka. Beeswagireswagireyo ze banaaliira era ne batupikiriza naffe tugende nabo. Bwe twawulira ettanka ly'emmamba nga ziriyo zidiibiida budiibiizi ate nga tetulina kinene kya nnyo kye tukola, ekinyegenyege ne kitukwata naffe ne tukkiriza okubeegattako. Olwo nze ne kye neeyama nti ennyanja serigiddira ne nkisuula mu guluka. Akataayi tekaasala na luggya nga ffenna eryato twali tuddemu dda, emyoko gisimbiddwa n'atemya alwawo. Kye siikulimbamu bwe ŋŋenda okukyusa nti amaaso emirundi ebiri nga tuli wakati mu bwengula bw'ennyanja. Ffenna awamu tuli 10, abaana b'embuga 6, abalunnyanja 2 naffe 2 ng'olwogattako n'akabwa. Abalunnyanja bataddemu oluyimba terwogeza nkasi kitalo butalo. Omu yayimbanga nti amazzi g'ennyanja, ffe ne twanukula nti mayengo. Ye n'addamu nti bwe ngasala bwe nti, ate ffenna naye nga kwali ne twanukulira wamu nti ne geeyiza. Kyokka nno ye ng'ebigambo abisontera era ng'abitontomera kumukumu. Ebimu ng'abinyooleza era nga mu luyimba lwonna assaamu amagono n'ebisoko ebyaluwoomyanga ennyo. Nga twetengeredde wakati mu nnyanja, abalunnyanja ne bayimiriza eryato. Omu ku bo n'atugamba nti, kyonna kye mulaba mu nnyanja oba ki temukyogera. Ffenna ne tussa kimu ng'enkuyege nti weewaawo. Eryato lyaffe ne litandika buto okuseeyeeya. Tuba tuvuzeeko ekitundu kinene ddala ne tulengera obusozi 2 naye nga bwewuunyisa bufaanana bulala, anti nga buli kintu ekiri ku kamu kye kiri ne ku kalala. Kale n'omu ku baana b'omwami ajja okusimattuka ekigambo nti, so obusozi obwo nga bufaanana ng'obulongo. Twali twesiriikiriza ng'abatawulidde n'atuyita nti, abange mmwe eŋŋamba, obusozi buli ng'obulongo buli mwe temubulaba. Omulunnyanja n'amubwatukira nti, saabagambe nti kye mulaba mu nnyanja temukyogera. Kyazira kukijja mu kamwa, empewo ey'omuggundu sinziggu n'etandika okukunta, n'amayengo ne geekulumula ne gatandika okubooyaanya eryato n'okulizinya oluguje. Ffenna ne tutegeerera ddala ng'okuwona kunaaba kulabira awo, anti obwennyanja. Amazzi okutuyiikako nga galinga kabandagala okwokya, era nga bw'otunula mu nnyanja ng'olaba mwonna mutemereza ng'obumunyenye mu bbanga. Amayengo ne geeyongera okusituka n'entiisa, omuyaga ne gweyongera okuwuuma n'okuyira, ate ebyo ne byegattamu eggulu okumyansa n'okubwatuka. Abamu ku ffe ne basaba abalunnyanja bakyuse eryato tuddeyo, naye bo nga tebakyenyeenya wadde okunyega, nga tebakyafuna ku kuluŋŋamya lyato wadde okuvuga oba okusena amazzi. Omu ne yeesiba embwayi mu kiwato mbw afe nayo, era ne bakubagana amabega bafe nga tebalabagana na munne. Nze n'emikolo ne tunyiikirira nnyo okusena amazzi tugire nga tuwazaawaza ku bulamu, newankubadde nga twalabika ng'abatengejjera obwereere. Ennyanja nga yeeyongedde okutabanguka n'embuyaga okwesooza, olufu lw'otalabanga ne lusituka mu nnyanja, anti nga kizibu okulaba munnaakuliraanye era nga buli kiseera tulowooza nti tunaawulira eryato lisekera ku njazi.
naye twaweebwa ne tutazisekerako. Olwo nno ab'emmeeme ez'entooze z'abatabanguse dda n'abamu embuga baabuuzizzaayo dda. Mu kiseera kino ennyanja mwe yali yeesomedde nnyo era nga buli omu mwe yawongerera lubaale we ejjengo mwe lyatome. Mu kiseera kino ennyanja mwe yali yeesomedde nnyo era buli omu mwe yawongerera lubaale we ejjengo mwe lyatomerera eryato lyaffe mu mabutobuto ne lyewunzika ku ludda kwe nali ntudde ne lisena amazzi. Nze mu kwekanga nalowooza nti nguddemu, naye eryato bwe lyatereera nga mpulira nkyalimu. Waayitawo akaseera katono olufu ne lukeewa. Lwali luli kumpi ddala okwamuka ne tulaba ekisamba nga kituyitako. Omulunnyanja kwe kugamba nti, mugeme ekisamba, mugeme ekisamba. Omu ku baana b'omwami teyalwa n'abaka ekitoogo kye yakunukkiriza nga kimuyitako nga ne banne abaali okumpi bamuyambako ne bakwata bisaagulumba nga basiba ku lyato ku kisamba ne ligenda nga bakwata bisaagulumba nga tusiba lyato ku kisamba ne kigenda nga kibataabatana n'amayengo okutuusa lwe kyawagamira ku kifuuyi. Naffe ne tubeerera ddala awo okutuusa ennyanja lwe yesse ettumbiizi. Tugenda okwetegereza nga munnaffe yayogedde ku busozi mu lyato taliimu. Ne tutya nnyo, oba yabulira wa oba wa, naffe tetwamanya. Naye twalowooza nga yagwira mu jjengo eryatusinzitusiza era nga we nabulira akatono okugayiikamu kubanga nange nali ku ludda kwe yali atudde. Nga wayisa akaseera abamu ku baali mu lyato ne basaba abalunnyanja batuzzeeyo, naye bo ne beerema nti tewali ajja kutemba nnyanja kati. Baakanda kugengangako nga bwereere. Nze mu mmeeme yange nasiima ekirowoozo ky'abalunnyanja obuteetantala nnyanja nga tennakakkanira ddala busungu. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tujja kutandikira awo tweyongereyo tulabe biki ebyaddirira. Akuume atakuumira mpeera. Omwami bwe bimugwa mu kutu n'atuyita tugende alabe obulenzi obwatta empologoma. Oyo